Bwe gamba kasiti yonna yabadde ya Kitonsa na Serinnya Akala Amatendo. Project ze tuyina zine bbiri. Kubanga zo ziri mu kurunning era singa ali yenkyavaayo n'ategeka nakayiza. Sisuubira abantu kubuuza bibuuzo byebimu bye baabuuzizza mu show yange. Nze nagenda okuddamu ku WhatsApp yange okuva mu rehearsals. Nga WhatsApp yange ejjudde. Buli omu nga ngamba owange bino obirabye. Owange bino obirabye. Kyemmanyi waaba ffenna tuli ba public figure n'aliya. Bwe biba nga inbox yange nze yajjula. Ne ya Nanfuka yajjula. Olowooza tekikonfaminga mu buntu wali tokyogedde nti you and Nanfuka temukyayogera? Njagala oleete wanaaliya. Ne musawo Yeshanita Muwonge. Ne Sulaiti mu Sudaani. Saagala kwewozaako abantu bo bennyini nga nange wendi nange olundyoke it is okay. Embazzi z'amalala kyemmanyi project nga bwe yaliyo teyinza kuddamu neddawo nga bwe yali. Kyemmanyi nti mpozi nga tuleese project mpya. Kitegeeza nti gwe n'aliya mukyasobola okukola mu project endala empya yonna ebeerawo. Producer yalina obuzibu. Singa baba bampise nja kukola kuba n'okukola emboozi z'amalala nayitibwa buyitibwa. Obviously nze namunyigidde. Nze sirimba. Era nze abantu wano nabagamba bwe mba sikwagala. Sisinika naawe nga sikwagala. Era buli nkusanga awantama. Era ye namunyigidde era naye akimanyi kuba mmanyi ebbanga lyetuwangadde ffenna amanyi nti ekyo kyanyiiza. Angibwawo Kasubi ku bitaala otuka ku bitaala botikiranga agenda mu kikoni ekizimba bakita Princess Complex batunda bya mu kisenge byonna bulangiti masuuka piro mukulu otugamba nga abantu baweze piro masuuka byonna ogenda ebirenga atobifuna. Then brand shoppers batunda ngoye z'abaana kuva ku lunaku lumu paka ku myaka 12 agenda yo. Kale abatulawa ku mukutu abali ku live page ya Shamim Mayanja abali kusema official tujja batu bya uploadinga later. Yojimanyi okwagala okumanyi sina kyemmanyi kwagala just bana Uganda kwesusa akazindalo mukwano naye okusookera ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bafaani bange muli mutya abatali basiraamu mukama yeebazibwe. Amanya gange n'eddoboozi Shamim Mayanja Zubeda Byantalo awatali ntalo sibeerawo. Njaga nnyo violence. Tubeera wamu bikwatagana bibiri bwe biti bitambula bibiri. Okusookera ddala njagala kwebaza abantu banda z'omukwano ku Lwokutaano oluwedde ku red carpet yange. Banda z'omukwano bannange muyitirivu nnyo. Emitwalo 10 ku mitwalo 5. Yeah. Zinategedde nti theater ekyaliyo. Kyasemba okwagala okukolebwa kyaddagala okugobako kyade kya Anko Kato. Anko Kato $10. Abalala bonna otuteekamu 2 munnaye. Naye bannange mwanda z'omukwano 5 ku 10 mwebale nnyo mwebalire ddala twakikubye ate ne production yabadde nnungi nebaza ani yabadde mabega wa red carpet nga tunagenda ku kyade ku stage. Nayagadde the concepts lumu biseera bisinga oli ajja n'avaawo n'agenda. Najja naye nga nalabi mwajjudde mugundi ezenjawulo nenkolako mugundi z'abasibi byaki Bakatero twazenga Bakatero. Ali nomaano jango yambadde ennyambala endala ya bulijjo eri decent. Ani yabadde mabega wa production ya red carpet? Nze ne Sane ne manager ne management yaffe fe twayiya concept nga twagala okukolako ku red carpet ezaddala eza art. Yes nga si kwambala bwokka nti tulina kwambala pate dresses masuuti amasuuti ne tugala tujja gambala oluvannyuma naye tusooke tukole concept nga za art. Yes kuba tugezaako kuddamu kugamba abantu nti theater ekyaliwo wonna we balanga mugendeyo theater ekyaliwo ate ne tukubiriza n'abantu abayisa abantu nti banna mujje tubalaga omuzannyo batubazannyire muzannyo ebyo ebintu byennyini bye baagala bawulire nga ssente zaabwe ziri waffe twazannya omuzannyo mpaka ssaawa 5 kitundu nga tewali muntu yafulumye ne tugumaliriza omugenyi waffe omukulu n'ayogera nange n'enjogera ne tumaliriza abantu balyoka bafuluma nga tewali ayagala kuseguka nakati abantu bakyagutusaba. Twagala gutwala ku Serena mu Victoria Hall omwaka guno gwennyini tugenda ku Serena Victoria Hall mu Victoria Hall tugenda kukola ebintu byonna ebyenjawulo biraga nti theater weeri ate ekyanyumira abantu.
kituufu twagala okubaza monna abantu buli kisi yaguze ticket omanyi ebiseera ebisinga batubeera wano nojjasha mimu nkwagala nnyo kale twafuna obuzibu tulina basista baffe abali ebweru bane temutuwaze mina kye mutunoonya nentekayo posti yange mu ddakiika 2 ng'erina comments 326 nendekerawo okubuuza abantu b'e Kampala nembayitako nga sibanyega nga bagagwe gendako ku page yange olabe nakagiteekayo nga just page yempaga but still waba basobola okubasuusa ne bamala ne bajja mu theatre tubeebaza nnyo mwebale nnyo n'ababadde ebweru bampagidde kuba live yakoze nnyo ddala pay view obaani gwe n'abakuba n'agikozeseza Irene Nambiru pay view yakola shonga ya pay view sokoleka ekintu kyo naye saakitegeera nalaba tisimanya online dollar bikoze biti $10 basasulidde ddala ne balaba era nga babadde bayita ku account nga basasula bakikola batya babadde bataddeyo link management yange bataddeyo link ng'omuntu agendako okubanza abantu bange bampeereza screenshots manga mbashabi maze okusasula live yaffe etandika ku mmeka maze okusasula nakozesa card weda bakozesa cards zaabwe ebeera ku kise oba tulagala kutubuulira bintu video streaming platform omanyi bino ebintu abantu tulina obitegera twali wano mu covid abantu babona bategeka show online naye nga tebabimanyi naye inolanga kuba ffe batuwa links zetu inolanga tukanika video akalaga omuntu bwosasula okozesa ki era ku Serena n'aba National Theatre bano bagatuteeka wano omuzannyo gwaffe ogwo bagwagadde era nabo ttiimu yaabwe yonna kuva ku Idi atwala National Theatre production manager wa wano bonna bazze kula Bonita ne balaba omuzannyo n'omukulu Katende yabadde mu muzannyo oyo omusajja ayagala nnyo art omwami ayagala nnyo art ne Sam bagenda era najja n'atwebaza production nga nnungi mu byonna abantu batusiimye production yabadde Aunzu bina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp abantu bazze mu theatre balabira ddala nga theatre yeeyo ne balabira ddala ng'ekomyewo ne tulaba ku basajja abakulu abali mu theatre bambi nga bajja batugamba you've done it mukikoze mukikubye ne tusanyuka nnyo omutali kuwaana nti gundi yeka yakizannyi wabula nga bagamba mwenna mukoze eki mukikobye gw'ataasobodde kujja ne tugamba nti walaba chance endala ey'okulanga gojja kale kaakati Zubedo olunaku olwaleero bashamira olunaku olwaleero otaddeyo post ng'olina okwemugulunya kuba kwemulugunya ndowooza like a week ago I saw a post from a friend and a workmate as well it was an open letter letters zitewandikibwa ku social media ng'omuntu etera kuwandikibwa muntu nga tali close eri muntu naye ng'ate alabika feelinga concerned eri omuntu bwe kitera okukolebwa nti nkulaba from a distance oyinza n'okuba byokola binnyumya naye toli mukwano gwange nga essimu yange okukubira kiyinza obutajjayo makulu ne ngamba kankwe open letter ebiseera omulundi omulala open letter ereetebwa ku kintu ekiri public naye ng'ate tekyogerwako open letters babagamba baziwandiike nga tebakoze research oba babagamba baziwandiike nga ne research bazikoze oba just open letter baagala bwagazi kuba nti awandiise letter kutuukiriza kyayagala kakati awe simanyi wetugenda otandikira natandikira ku open letter nenjiraba yawandikibwa Mbazira Tone ng'agidirectinga eri gwe ng'alaga omukwano gwe yali nga alina eri emboozi z'amalwa era yendooza ng'alowooza nti emboozi z'amalwa tezikyakola ki tezikyaliwo wabula tenezijjukira nti nga oba gwali mwezi gumu mabega nalaba ku live nga muli ku yagenda n'ogiwandiika nga tukoze Coffee Plus Coffee at last yagenda okuwandiika leeta eyo nga twakakola live nga show yange ebiza weeks nga 2 nga tukoze live emabega kuba show yange yabaddeyo twakayosaamu live ya show olwokutaano luno tutakoze live n'olwokutaano olwo lwabadde muzoka ennaku 2 oyo najja n'awandiika ebyo babindeetera n'embiraba naye ze sinyumyangako Mbazira Tone simumanyi
Mbazira Tony. Enzo kwa tumuuliza buuza nenga. Simumanyi bambi. Tandaba ate naye nkakasa tandabanga akola okuva ku saa 7 mpaka saa 10. Oh bambi. CBS ku 89. Naye mbadde nze sifunangako mukisa yadde ogumusisinka ate naye tagufunangako. Okay. Naye kemmanyi nti mu industry eno metutambulire y'amawulire tujja kwesanga n'embaziira. Era ekigambo kyange kiriba kimu gyali wantama. Kati tutandikidde ku open letter kubanga wategese byogeno tugamba tutandikidde ku open letter ya Mbaziira okunnyonnyola ebibadde mu post yo olunaku olwaleero na biki byagala ogamba abantu abati live ku Facebook sawa zino natula ku same official olunaku lwendisisinkana Mbaziira nyamugambe ekigambo kyange kiriba kimu wantama ntambule ngende nze sikufunangako mukisa gunyumya na Mbaziira naye nze singa nabadde mbigere bya Mbaziira mu kusookera ddala nategedde nti abadde faani Wembozi Zamara oba yali kuba Mbozi Zamara zirudde ekulagibwa tugenda mwaka mulamba ku YouTube. Yes tugenda mwaka mulamba era nze bwe neteeka mbigere bya Mbaziira nga faani Wembozi Zamara nsobola kuba tuli mu industry yemu okubuuza Shamim oba Aliya bana ekye kyabaawo ku Mbozi Zamara nga sinawandika bireeta byange ebyo bye yawandiika nembuuza Aliya bwenva ku Aliya nembuuza Shamim what really happened oba natuyita babiri kubanze Aliya tukolagana natuyita babiri natugamba banayi what happened ku Mbozi Zamara netumuwa nga tanawandika bireeta bye naye olw'okuba Uganda eno buli muntu yefuula nti ali concerned yefuula yes yefuula kuba singa abadde professional yabadde atuyita kali nti faani waffe atali mu industry yemu kubanze sisuubira kuwulira kintu ku Ssuuna Beni nengenda nempandiika open letter olw'okuba nti nsobola tunoonya namba z'aba minister ne tuzifuna ne tubakubira ng'ogaana okunoonya enamba ya muno we muli mu field yemu omubuuze kubanga ekisooka eyo leeta yagikola nga show yange ebuzaayo wiiki emu etuuke ye yali asuubira nti nze ngenda kiwelkaminga ntya show yange naatera okutuuka ampandiiseko leeta eyo ekisooka yo noona erinnya lyange ye yawandiika nga bwe yezzazza bwakuba bwazza kyokka ng'eno mu comments mulimu bannange abantu bazibu bannange ensimbi eno nzibu nnyo bannange ensimbi yabaawula bannange omuwala wanku oyo bali kunze oyo Mbaziira era bwe bagindagana bagasiina kagambo ke kasazeewo kola open letter ne bwalimanga ayagala information yonna envaamu open letter ye muyambanga ejja muddamu ebibuuzo kuba singa yali ayagala kumanya what happened ku Mbozi Zamara yali atuyita n'atubuuza other than writing an open letter kati nze omuntu bw'atyo nze omuntu yenna kasitojja mu mawulire ng'obadde olina kyonjagalako n'onkuba mu mawulire olowooze nti ky'obadde onjagala okumanya ogenda kukifuna kiba kiganye mba sisobola kujja ate gwe kunnyonnyola kuba Mbaziira mmumanyi nga mukwano gwa Aliya Mbaziira Tony yes. Mukwano gwa Aliya mwali mukola naye Mbozi Zamara yes. Kale okujja ebbaluwa nevaayo eyo ne bagiwandiika mu mawulire nali nsuubira okuba nti Mbaziira kali nti mukwano gwa Aliya nga tannawandiika ebyo byonna kuba they are good friends yandibadde amubuuza Aliya kye yandimugambye at least kye yandiwandiise kuba ekyandivudde mu Aliya kiyinza okuba nga kyekijja okuva mu nze kubanga n'Embozi Zamara ezaabeererangawo ng'omukufu asobola okukola live nga kyonna ekivudde mu nze kyekiba tetwakkaanyizaako naani n'Aliya bw'abanga Aliya mukwano gwe kubanza Mbaziira simumanyi naye kyemmanyi nti mukwano gwa Nanfuka yandibadde abuuza Aliya bwe yandibadde ayagala okumanya amazima amatuufu agwagwawo ku Mbozi Zamara buli muntu yalaba leeta eyo era abantu bange bali affected nnyo family yange yali affected abantu bangi yes kubanga abantu okusinzira ku comments z'abantu ezaalimu era wano twali tukola rehearsals we twagirabira rehearsals zaffe zonna bonna ne batya bagamba show yaffe bagikoze eki bagikubye kusinzira ku comments eziri wano Shamim abantu bagamba oli wankwe kyokka abantu tebamanyi what happened naye bakujajingiddewo kitegeera then ekirala njagala nze okubuuza Abannayuganda nti kyavaawa okuba nti Saima akola ne Shamim nti Saima bw'agenda ne bamuyita ku BBS oba Saima n'akola Saima official n'abeera ng'ategese Saima official ne bakola n'akola gundi ye nga tagenze na Shamim Saima aba yasuula Shamim wejja watudde ku wali emabega Shamim oyina obukakafu obulaga nti Tony mukwano gwa nkimanyi nti mukwano yes nkimanyi
bw'oba olina obukakafu nti nno mukwano gwa Aliya emikisa mingi okubeera nga Tony bye yayogera byava wa Aliya kubanga waba tasobola kukubira ggwe simanyi oba kubanga ne mu bbaluwa alaga nga ggwe nze nasuula ensonga ya break up ya duo ya emboozi z'amalwa oba olina obukakafu nti nno oli mukwano gwe bamukwano kitegeeza nti nno Tony yayusuka kwogera n'Aliya kyo sikirinaako obukakafu naye nga kyemmanyi nti bamukwano eyo sure deal mbamanyi nti bamukwano kuba n'Aliya alinga ayogera ku Mbaziira naye Mbaziira bwe twalinga tukola live awo nga mulaba ng'akubira Aliya mu makindi omwo kuba atera okuba mu makindi oluvannyuma lwa Open Net okufuluma wakubirako ku gundi kunanfuka lwaki tewamukubira nga baali boogera ku mmwe babiri nga boogera ku brand gye mwazimba mmwe ey'ababiri kubanga nze nasuubira nti Aliya mukwano gwa Tony kubanga tuze tukirire ku Aliya kuba nze njogera ne Saimo Aliya ayinza okuba tayogera nnyo ne Saimo nkubira Saimo ne mugamba Saimo kiki ekyo ky'okoze tuyina wandibadde owandiika ebintu bwe bityo kitegedde kuba nze sirina nnamba ya Mbaziira era waataasobolera kunkubira kumbuuza nti what happened lwaki nandibadde mukubira okitegedde kati nze lwaki Saimo oyogera ku Aliya ne sikubira era simu yange ogifunira waawo ne nkubuuza Saimo kino kibadde is it called for even omanyi kyo bali amala namukubira esimu nga maze ogiteekayo kala simanyi era nze Saimo oyo omusajja tafunangako ku nnamba yange kubanga mu Sudan yansindika n'ennamba ye naŋŋamba kubira gayi ne muga sisobola bw'abanga teyasobola kumbuuza nga tannawandiika open letter sisobola mukubira naye tuli mu group yemu yaba entertainment journalists ennamba yange mweri yandigifunye nankubira akati bino bino betwogerako bituufu naye bina webiva webiva abantu bajja kubuuza ekibuuzo kale yateekayo but what happened yes kati era nange kyembuuza Mbaziira Tony tumaze omwaka mulama nga tushootinga skits za Mboozi z'Amalwa show yange ng'enaatera open letter we yali yeetagisiza kubeera maze emyezi 2 nga nanga show ng'ebuzaayo week open letter we yali yeetagisiza kubanga yafuna concern nti nno mbulize security fan nti osanga yali alowooza nti byonna biyinza okubeerawo ne naye ku show gye wakola Aliya yandigibaddeko osanga abantu bandinyumiddwa na nnyo okay olw'abafaani bange olwaleero nasazeewo ne ŋŋamba ku lw'abafaani bange kuba abantu bangi banjagala ate abantu bangi bawagira Emboozi z'Amalwa nakati konsani yaabwe bambi babeera babuuza ate kiri ku peji yange kyokka abantu ababuuza kubanga abantu bangi ababuuza ndowooza olw'okuba nabadde nategese sheeno nga Aliya tali ku kasiti bwe nategeka sheeno Aliya yali omu mu bantu abasooka okugula tickets 20 eza Zubeda Byantalo era yazifuna ku lunaku lwa kusatu nga show ya Lwakutaano era nazipositinga nti agenda kujja mu show kitegeeza show yagitegeerako nti gyeri teyali shock yonna gyali teyali nti oba ki nti oba show naye njagala abantu mbajjukize nti Emboozi z'Amalwa zimaze omwaka mulama nga tetukola ki nga tetukola skits si kyekyo lwaki konsani y'abantu bonna nze kye neebuuza evuddeyo nga Shamimu ategese show kati yanti kata omuntu ajja nzanya Kitonsa mwe muli Zubeda ono gy'ava saategese Kabiite kubanga Kabiite yowa Emboozi z'Amalwa nategese Kitonsa Zubeda omuli Kitonsa jjajja Bruce era singa jjajja Bruce si ye yabaddemu awo mbadde nsuubira ebibuuzo nga biki bingi naye jjajja Bruce mwali Marvin mwali kuba mwali mu Kitonsa musawo mwali yazannya mu Mboozi z'Amalwa kati ene waffe abadde azannyanga Shani kwegamba kasiti yonna yabadde ya Kitonsa na Serinnya Akalamatendo project ze tuyina zino 2 kubanga zo ziri mu kurunning era singa Aliya enkyavaayo n'ategeka Nakayiza sisuubira abantu kubuuza bibuuzo byebimu bye baabuuzizza mu show yange nti lwaki Shamimu yali pikinze mabigakawo nga mulimu Rebecca Jingo era sisuubira abantu bafaani baffe abaagala Emboozi z'Amalwa kubuuza nti Shamimu lwaki tali mu Nakayiza kuba tewali yali andabyeko nga nzanya mu Nakayiza naye singa abaalukeremete ba Rain bategeka lukeremete nga Namuli taliimu awo ebibuuzo balina obbibuuza
kuba namuli mwali muki Mulukelemete. mu Lukeremete. Singa enkya honorables Uncle John ategeka honorables ku National Theatre nemba nga siriimu Uncle John baba balina omubuuza okitegedde eno production gye nakola yali ya Kitonsa era kasiti yonna erimu yaba Kitonsaazi ne Serinnya Akaala Amatendo wabula abantu bangi bafaani bange abantu abali concerned abali bagala emboozi z'amarwa bonna bajja mu inbox zange zijjudde bampereza letter nyingi waliwo n'abalala bendabyeko sibamanyi sibalabangako naye nga nabo bawandiika sebo open letters naye nga zonna bazifeesingawa gyendi tezifeesinga waaliya naye nga naaliya yali mu mboozi z'amarwa ate zitakyakola ki ezitakyaliwo lwaki ebibuuzo ebyo tebigendako waffe ffembi babiri ne letters lwaki tezigendako ewaani singa aliya anaakola nakayiza naye bagenda muwandiikira open letters Abaganda we bagambira nti wali mukka gutava awatali omukati gufa tegwe watali muliro. Yes. Did anything happen between the two of you? Kubanga mulina mu mwaka mulamba. Nga tetukola mboozi z'amarwa. Did anything happen? Whatever happened ku mboozi z'amarwa njagala oddemu tukyaze n'aliya nanfuka. Saagala kwogera nzekka what happened ku mboozi z'amarwa. Njagala kechiri tuli abantu bana bali bakola emboozi z'amarwa simanyi lwaki balowooza ffeffekka babiri mwali face ffe twali face naye tuli abantu bana njagala otunoonye oba nkya oba ddinze wendi because erinnya lyange libadde nnyo affected mu nsonga eno olw'okuba oba lwakuba ndi loud oba lwakuba ndi so stubborn nga sinanoonya aliya kwogera bye tutajja kwogera wano waliwo ekyokwogerako njagala abantu kuba tezikola omwaka mulamba ate abantu bagamba Shamimu yasuula ki yeefuulira munne okuba nti kati emboozi z'amarwa tezikyakola ki tezikyaliwo mbadde nsaba saagala kwogerera abantu balala sigenda kuva mu kigambo kyonna kigamba nti emboozi z'amarwa zaagolwa kino wabula njagala nze Shamimu mu kamera zaggwawo tezaagwa zaggwawo okitegedde abantu mbalabyeko abawandiika bannanga omuwala omululu gwa ssente biki nze Saimo nkoze ne maama wange ensimbi yange njinoonyeza kuva ku nnusu sirina step ya mbeera mbi gye mbuuse buli mbeera ngiyiseemu ssente tesobola kwembanga nakoze ne director wange nakola n'emyaka 13 yatu directinga ne ba Florence ne muleeta mu muzannyo gwange guno ne tukola sirina nsonga lwaki mba njawukana n'omuntu olwa ssente sirina nsonga lwaki mba njawukana n'omuntu lwaki bagamba abakazi ebibawula ziba ssente musajja tetugaba na musajja tewali ssente zaatwawula wabula ekyatwawula njagala ekyasuula emboozi z'amarwa njagala aliya jje otukyaze nga aliya waali nga musawo waali ate oyo mwagalirawo ddala naye ate musawo ali ku saidi yo nedda kyova olaba nkugambye njagala jje nga otukyaze nga musawo waali ne mu Sudan emboozi z'amarwa bwesi bwe zaalinga zitambula Sudan yajjamu leeta Sulaiti we zagenda okugwanga be baliwo ani kakati omanyi omuntu atulaba ali eyo ebiseera bisinga byonna ebigambo bijja Saimo takyakola bwati ne bwati emboozi z'amarwa zimaze omwaka mulama nga tezizannya naye ate abuuza bibuuzo mumaze emyezi ndowooza ng'etaano kuba mwali mina nekyo gye mwakolanga ku CTV eyinza okuba emyezi ng'ena nga ekyanga eva ku TV kitegeeza nti the two of you at least mubadde in sync date okumala emyezi ng'ena emabega ekya TV yo kennyini mukimanyi mweyo CTV nti yali egenda kuggalawo era ng'etunda ffe twava nti ate ng'emaze ebbanga ate tusasula sigamba nti oba ffe twalinamu obutakkanya n'aliya in fact nze n'aliya tubadde tukolaganira ddala bulungi mpaka Tone bwe yawandiika leeta yeeyo kyekyakunyweza ku Tone si yaliya yes kyekibaawula kyenjagala wano ng'otuyise n'aliya ne musawo nga waali wano ne Sulaiti otuyite nga kasiti bwe yali emboozi z'amarwa kuba ensonga enkulu ya mboozi z'amarwa bino ebya TV bye mugamba nti bamaze emyezi ena nga ne ku TV tebakola TV twavaayo nga tebatusasula ate ffe tunoonya nsimbi ne tuvaayo nga TV tetusasula mwenna amakkirizaganya nga babiri temwalimu twasooka ne tukola omwezi twakola emyezi awo ng'ebiri nga tebatuwa ne mugamba aliya wano tugenda kukola ki sooke tuwummulemu tetusobola kubanga tulina amafuta gaffe ne tujja wano ate nga tetukola ki tebatusasula ne tusooka ne tukiwummulamu ne baddamu ne batuyita bwe baatuyita ate TV n'ebuukakaawo ba ku Star Times ne batugamba n'abaana benyini abagenda mu field tebaliiwo awo TV wetu bwe twagita
ne tusiganga tukola live yaffe era bw'obadde olaba tubale twasigaza live eya Facebook okay gye tumaze nga wiiki 2 nga tetukola naye ekyasula emboozi z'amalwa abantu kuba abantu bonna batadde face awo abeewandiisa open letter bwabwe bonna we babweteesezaawo ku mboozi z'amalwa munnange project yali nnungi nnyo. It is a concern to them kuba ekabaali bafaani baffe which is good okuba nti abantu bali bala project ate nga bajagala. Tulina bintu bibiri. Tulina emboozi z'amalwa egatta abantu abangi abaali ku kamera n'abaali off camera betta involvinzeeko. Kitegeeza decisions making za emboozi z'amalwa neneko. Kati nga tuvudde atenga ina ne producer. Nga tuvudde ku mboozi z'amalwa katono nnyo waliwo ebintu abantu ababiri bemmanyi. I think gwe nakumiitinga earlier even before emboozi z'amalwa so I knew you. Nali Alia mulaba bulabi. Alia mutegeereza gwa mpane namba ye. I find her as a good person. Naye omuntu wambuuza okuwa comment about the two of you nzogamba nti bawalaba mikwano benna meeting ababiri. Now ng'ekyemboozi z'amalwa tukitadde wali ekirina okuddibwamu nga n'ali ali wano. Before ebbaluwa ya Tone ne Kati gwe n'aliya muli ku status ki? Twali tukola gwe twalabanga ne live zaffe. Twali tukola bulungi nnyo nga tujja ne tukola live kuba kyekyali kitugatta kyokka live. Simu kwano like there's mukyali mu audience yaffe eri kati abaali batulabira mu skits ne batulaba ne mu live twatuukanga nga eri project evuddewo olw'ebyaliwo ne musigaza omukwano gw'ababiri ababiri ne tusigala nga tukola live kuba twatandika na Facebook wemba mujuka twali tukola program ey'emboozi z'amalwa gye twatandika nga twambala overalls ne tusigala nga ate nga tukozesa na simu yaffe ne tutula ne tukola. Ani alina page eyo anaji managing emboozi z'amalwa? Alia ne producer. Kitegeeza mu time ekitegeeza Alia yabadde ngajja ne simu n'ateekako. Ani alina Facebook YouTube page ya emboozi z'amalwa? Producer Ali Wasajja. Nze simanyi bikwatagana na YouTube, simanyi bikwatagana na Facebook ya emboozi z'amalwa. Era lumu manyi okugendayo okunenda abantu nga comments zibwe ziri awo nenda abantu nga ono Shamimu yatuzeemu biki naye nga sirina simze siri amarwa nga tonnakola iyo ya byansi nga ne ate yana kaiza yaliwo era yaliwo yo yaliwo bise bisinga tuba tukwatagana nga tulikolera awamu bise bisinga mu baako bye mukiririzamu ekintu kya buli omu waddembe okukola ekikye kyaliwo ekyokubiri mwerabanga mutya mwerabanga as a comedy duo oba mwerabanga as a project kikyo tegeeza project nsobola okugamba nti Lukomete is a project tokola na Barain muri just in a project a comedy duo Madrati and Chiko we expect Madrati wali Chiko muntandikwa mwali mukola it was a project oba yali duo bwe twali tutandika in fact ebintu byaffe byali bya lusaago tugende tukole program ya TV ne tukale TV ne zigane tugamba tukole nga nina kamera producer nga amuyina kusaidiye nga nze nina kamera nze tuleta kamera producer nga wali ne tutandika okukola bwe tutyo twagenda okwesanga nga kikutteyo ekintu naye nga tetulina misunderstanding gye twaliko nti bwe tuba tuli bwe tuti tokkirizibwa gwe kukola wano tokkirizibwa kukola wali wali kyakkiriziganyizibwa just find yourself tetulina na ndagaano yonna gye twakola nti kino oba kiri wabula twesanga nti bwe twakola twemanyiira omanyi okuba nti munno bwakasuka naawe otegererawo nti kati ayagala omuddemu kino bwe tutyo ye level gye twaliko nti Aliya bwe yakasukanga nga mmanya nti Aliya nina muddamu bwe nti bwe nakasukanga nga Aliya amanya Shamimu nina muddamu bwe nti okitegedde kati we twali twatuuka naye nga tetwayina gundi yonna era nze wandabanga nga ngenda mu Barain nenzanya ne ngenda nenkola wano ne ngenda nenkola wali tekyali nti nno duo toyina genda wano toyina genda wali it was flexible. YouTube bwe kuleetana okuleeta ssente awo kkiriza obagaana mulina okukkiriziganya engabana tubadde ffe ate nekyawe ekyatuyamba twasasulanga nnyo abantu be twakolanga nabo bano simanya akina editor akina baani abantu basoke basanyuke nga ffe tetunaba kufuna kuba forede ne okutandika ffe tweteekanga mu ssente bwe giba mitwalo 14 gye beetaaga aleeta 7 nendeeta 7
So YouTube yaletanga sente nga tuziryako ffe ekitono naye nga tusooka ne tusasula abantu betukola nabo. Nenga makkiriziganya nti wezijja bweziti nfuna bweziti. Yes. Fo nga tusooka ne tugamba tufunye bweziti ne tusooke tugaba tufune abantu. Owabe wasigaddewo oba 3 natwalako 15. Bwe baleeta kalango nti kakakadde soka ntuwako producer waffe ezisigaddewo nitugamba kati awo zaffe wasigaddewo meka nti 5 25. So ekya ssente ekyo kibaddewo keddala bulungi nnyo nga tetuyina tabbu yonna. Kubanze nali yatubadde nga bwomanyi nti abantu babeerawo nemba mufunye obutakanya ffe tubali twesolovingira ebintu byaffe ne tuzzaawo bulungi nnyo project neetambula. Kaliko oyogedde kwogambye nti live ya Tony yajjiddewo ddala leta ye yajjiddewo olwagiwandiika bwati kubanze nali sibirabye kubanze nze muntu nenzijja ku Facebook nengenda ku page yange specifically siraba bintu by'abantu balala nengenda ku page yange nenteeka nempostinga kyempostinze nenvaayo era nali wano ne bandeetera leeta eyo saagisoma nagamba tusooke tumalirize rehearsals naye nengamba management yange nebagamba ono omuvubuka Tony simulabangako netandabangako naye kyemmanyi nti mukwano gwani gwaliya tukiwemu obudde mu ssaawa nga 2 kyemmanyi ali ajja mukubira mugamba ajjeyo ki leeta eyo ekyo nkimanyi ajja mukubira mujjeyo leeta kuba bwe tuzenga tukola ki kuba kikuba sho nekitabaawo nembagamba ffenna tusizinga fire nze kyemmanyi agenda mukubira mugambe ejjayo leeta kuba nkimanyi mukwano gwani gwa Tony ba mukwano ne Tony nani ne Flavia Mawaji nemugamba nze kyemmanyi ajja kugijjayo leeta tukiwemu essaawa 2 era manager wange yasigalanga bwakebera nga ngamba ekyaliyo nemugamba it is okay ekikonfirming anti ali either tiyagiraba oba teyagiraba nenziramu nembuuza anti oshamimu omuntu waddira ku kiddako bw'abanga ali kyobadde tekikozeddwa okwate simu n'okuyalya nogamba ne wakitogamba ono mu bulungi neninda era eveeyo kuba yatambula nze nagenda okudda ku WhatsApp yange okuva mu rehearsals nga WhatsApp yange ejjudde buli omu nga ngamba owange bino obirabye kyemmanyi waaba ffenna tuli ba public figure n'aliya bwe biba nga inbox yange nze yajjula neya Nanfuka yajjula olowooza tekikonfaminga mu buntu wadde tokyogedde nti you and Nanfuka temukyayogera njagala oleete wanaaliya ne musawo yeshanita muwonge ne Sulaiti mu Sudaani saagala kwewozaako abantu bo bennyini nga nange wendi nange olundyoke it is okay kuba amazima nga manyiko ku lwayo naye gakola ki bwe gajja wemba ndi omu kwabo abasuula emboozi z'amalwa nerinnya ettono lino mungu lyennina alinzijeko nga ndi omu kwabo ng'abantu bwe bagenda bawandika by'open letter nti bannange yasuula munne sisuulanga kali yali yakola Nakayiza so nsaba abantu ekyo bakyenzijeko sisuulanga kali aliya akola Nakayiza ali mu Prestige ne ku Bativala abaddeyo nga azannya naye nga ekyasula emboozi z'amala kiri mu mmwe ekyazisuula kiri mu kkulu yennyene ey'emboozi z'amala yonna nga bwe yali kati kyenjagala ekyo nga ffenna weetuli saagala kwogerera muntu yenna okitegedde bajje tujje ffenna lumu nga weetuli nga ne Nanfuka wange waali wano ffeffe nnyini twebuuze bannange mutubuuze ki ekyasula emboozi z'amalwa bannange ffenna nga weetuli nga tetunaleeta aliya muteekaawo wekibanga ekyasuula kiri mu kkulu kitegeeza okimanyi naye kyotayagala kukyogera saagala nti mbeere nga saagala kyogera nga taliiwo mbe nga amusalira omusango oba okusalira Shanita omusango oba okusalira Sulaiti omusango kyemmanyi gwe ne Sulaiti muwogera yes ne Shanita njogera naye nakoze okwogera naye lunaku lwe bampositinze ne mulinda akubire Tony essimu amugambe nti Tony mukwano nze nkumanya oli mukwano gwange n'ebyowandiise ku Shamimu however oli secret fan waffe obadde osooka n'okola ki kuba nze Tony aba kunkubira ssimu nandi mugambye Tony kubira ne Nanfuka otumiitinga aba kuba ffe twali heedi yaki yemboozi z'amala nga faces ezikola ki bw'obanga ku face 5 igwe aliya Sulaiti muwonge
mubabana abasatu ababiri mwogera kuba Sulaiti mwogera Shanita Muwonge mwogera ne Aliya Muswakasiri Kambosirisi kati njagala kaleeta n'abakulu bonna kati obuzibu bwe tusigaza abasigadde omu producer gwe nina obukakafu nti ali kusaidia Aliya producer bwe buzibu nedda the producer simaina akona buzibu he's a respected man mwekitiibwa kuba musajja mukulu nze kyenkugambye Saimo nze saagala kwogerera muntu yenna kuba Shamimu engeri gye nnina effujjo gye nnina eddalu abantu bamanyi ndi wantalo bwe nnaayogera wano bagenda ga maama waayiriza era munnanga waayiriza Shanita munnange lwaki yandyogedde batuko Sulaiti njagala bonna okay gwe kyonna kyoyagala nze njagala obayite saagala oyite nanfuka ekanga yaliwo njagala oyite crew yonna eyembozi z'amarwa ebeere wano mutubuuze ekibuuzo nga buli omu bwaddamu bannange lwaki embozi z'amarwa zaagwa nga tumalirize ebibuuzo byange wa live yabaddeyo mu byonna nga we biriwo olowooza okuvaayo tukyogereko publicly ye solution oba kutereeza byasuula embozi z'amarwa ziddemu kubanga abantu babubuuza lwa nsonga nti bazimiisinga embozi z'amarwa kyemmanyi project nga bwe yaliyo teyinza kuddamu neddawo nga bwe yali kyemmanyi nti mpozi nga tuleese project mpya kitegeeza nti gwe n'Aliya mukyasobola okukola mu project endala empya yonna ebeerawo producer yalina obuzibu singa baba bampise nja kukola kuba n'okukola emboozi z'amarwa nayitibwa buyitibwa era nze buli muntu yenna wenna wemba ngenza okukola bampita buyise okujja nga kyange naye bwondaba mu Lukeremete gwemanya producer wayo yampise ngende nzanyireyo era singa project yeyo gomba sina buvunaanyizibwa bwayo kuba nze mba mukozi wonna we bampise okukola nkola to my best abankozesezaako bammanyi bwe nkugaa nti nja kukukolera mba nja kukukolera mpaka wogamba nti bannaye project ekoze eki ekomye wano era singa ne producer yatuyita nti bannange project yeyo eganye naye tuddemu tukole project ki empya nandibeddewo era nandikoze kuba nze ndi munoonyi wa nsimbi Shamimu otuddeko emabega okuwummula kwa mirundi mingi wadde nga mu bantu kuli passivity omulundi gumu waliwo okuwummula okukkiriziganyeko nti oluvannyuma lwa kino ne kino bannange project tusaba eyimirire waliwo okubeera nga omu takyakiika project nekola ki neyimirira waliwo okubeera nga mukola ayina okufulumya ebintu ne bitafuluma era project ebe eyimiridde okusirika kw'emboozi z'amarwa kwali kusirika kikaaki twakukkiriziganyako bameka fenna twatuula ne batugamba olw'ensonga bwezi ne bweziti mboozi z'amarwa ziyimiridde naye tebaatuwa banga ani yali chairman wa meeting eyo fenna twaliwo ne producer yaliwo meeting ebakana agiyita yes always ate producer baba ali ku set abalamba mwogera ki amanyi ga producer ogamanyi eno je producer yabayita n'abagamba nti olwaki no bweki ne bwekiti ziwummudde naye tebaatuwa banga ki kwe ziwummulidde nti tugenda kuddamu ddi okukola okitegedde tebaatuwa bbanga so singa baali batuwadde ebbanga nti bannange mu bbanga bweriti tugenda kuddamu tubakubire emboozi z'amarwa zikole ki ziddemu naye osanga ku byaliwo nze ayize kyasobola kukola ki kuddamu so okuwummula kwazo I was like kasita everyone is happy nga ziwummudde tewali ahaminze munne it is okay buli omu agenda akola project tulina talent nze nengera nekola projects zange Shanita abadde mu projects ennyingi Sulaiti akola projects n'Aliya akola projects ze okitegedde nze zange bwe nazikoze ne ndaba nti it is a time to stage a show nezija ne staginga show yange ne public ade mwerabira okuvayo okutegeeza abali babagoberera ntugenda yimira mfa yasa kyenjagala era Aliya ajje tugende ku page yaffe yennyini tugamba abantu nti olw'ensonga bwezi tibannange emboozi z'amarwa zayimira tugize tukyogera nga tubagamba project eyo yakola ki yayimirira lwakuba zino open letter kyayika ate balowoozeza nti batereeza naye bayonoonye nnyo n'okusinga bwe kibaddewo ate kozi nze mu byonna njagala nnyo omuntu nti Saimo bwe naaba mwogerako nategedde saidi ye neeru wana bannayuganda kye batakola lwaki abantu beekubira nnyo ku side yo okulabikanga gwe alina obuzibu olowooza obuzibu kyemmanyi era nakiteekayo ku page yange ne ŋŋamba abantu abali loud obuzibu bwavudde ku show nze okukola show
abantu simanyi lwaki bakafunti namuyita okola tukole no show yange nga mwali nagamba atya era ne wabaawo ebyamulemesa obutakola nange which was okay kubanze twakikanyako nze naye nambuya Italia era nakkiriza n'atakkiriza kukola naye nga nze naye tukimanyi byanyinyonyola kitajja kukola and I was okay with it kati simanyi lwaki bano aba operator bawoza nti Shamimu nze sente mu byonna ekimmalamu sente mmalamu nga yange ngikolere ddoba nga ngikuula musajja naye nga ndya mu muntu lukwe buno obulamu ku nsi ninako butono sirya mu bantu nkwe wabula nze kyemmanyi ekyaleese omuliro omungi kuba nti Shamimu yakoze show nga ali ataliimu ate nga ali alyokko kuba nti tali mu show ya Shamimu nga ne Shamimu ndyoke ndi contented kuche yanyinyonyola lwaki tajja kubanga n'omutegeeranga mkyala nemutegeeranga nze ate nemutegeeranga mukwano gwange kye yanyinyonyola kuba buli muntu alina feelings ze lwaki mu mbeera eyo tewategedde aliya oluvannyuma lwa open letter eri osanga era ekyamulemesa okujja mu show kyamulemeseza okkubira ttone ate mu show yabaddemu yaze n'alaba omuzannyo yabaddemu n'alaba omuzannyo tasobola eyo si enkola yaffe bwebadde tasobola kulemesebwa kkubira ttone tasobola anti aliya katusabe tubulumu mufuna ate ekyamulemesa okukola kyo kireme mulemesa kujja tumalirize naye nga ndowooza kyanditereze emboozi z'amaani ezikomawo kyenkugaye project yo nga yo script tekyayinza kutuganya kudda mugikola okujja nga ereese omuwandiisi ate n'agiddamu n'agitakula buto n'agizza naye nga tusobola okukola project empya bwe twalina eya situation kuba eyo yali ya TV tusobola okukolera project empya kuba nze wano nze ndi muzanyazanya na buli muntu wano e Kampala for as long as ompise mu protocol nungi ne bwoba tonsasudde nenga ka respect we kali kuba tulwanirira art kudda waggulu tetulwana kulwana n'abantu mu art okuba nti art ali akirira wansi fenna nga ba artist tulwana nti ku Bati Valley waba waliyo omuzannyo gujjuze we guba kula bonita gujjuze National Theatre era nze olabe ennaku zino zonna mbeera ano ku National Theatre ngamba gano maka gaffe naye temugalanze temuwadde bantu audience kumanya nti wano bali flexible okubeerawo so tewali nsonga lwaki nze nnwana n'omuntu mu art okulaba nti ate omulala agwa tekinkolera nze ndi muzanyi alina talent yange sirina gwe nagijjako era omuntu eyantendeka okufuuka kyendi ndi musanyufu nti we nafunye ku linnya lino lye nnina ettono nazzeeyo ne munoonya n'addamu n'andayirekitinga mu muzannyo gwange guno era nenkola naye ate n'okunzannyira n'azannya ekyo kyokka kimmakinga proud mu bintu byokka bye nabadde njagala mu show yange director wange yantendeka emyaka 13 emabega kumuzza nga nfunye erinnya mulaga abantu nti bannange ono yeyampa ekitone ekyo nakituuseeko nenkyakomplisinga okuddamu okulaga abantu nti theatre batusobola tusasulya emitwalo 5 ku mitwalo 10 ne bajja tutereze butereza ngeri gye tukola ki gye tukola mu bintu byaffe ekyo nakikoze nenkyakomplisinga ekyokusatu fe aba theatre kukyusa nnanga yaffe okuva mu analog tudde mu digital tulange nga ab'ebivulu abayimbi we balanga ne gavumenti tulowoozaako nga bwerowooza kubaki ku bayimbi era nakyo nenkyakomplisinga nze ndi wantalo ndi biki naye sirwana n'abantu naye ekyemboozi z'amalwa abantu banjajinze nnyo naye nagamba sikola live yonna nga show yange tennaggwa kuba bajja kulowooza noonya sympathy mu bantu bajje mu show neŋŋamba show bweggwa I'll clear the air sena sikiryalinga linnya lyange kuba nze siddanga kawo kiryalinga linnya bwanze nzija nenkola ekintu kyange abayombi ne muyomba abasanyuse ne musanyuka for as long as sina gwe hatinzi so neŋŋamba nja kuvaayo ŋŋamba abantu lwakyemboozi z'amalwa nga njagala ne munnange bwe twazitandika ne bannange bwe zaagwanga bwe bali bajje tutegeeza abantu project eno tekyadda naye bino byabaawo bannange temunkuba mafumu mangi bino byagala okuleeta binaaleka buli omu nga wetumalo singa tuba tubalina wano bwe munaamala obyogera buli omwana asigala musanyufu gyadda saagala ekyo nnyo kukyogerako kubanga nabo tebafuddeeyo erinnya lyange libadde livumibwa okumala emyezi ng'ebiri nze nteekayo post abantu show yange yadde natyo okutuuka nabadde ne messages obanga mmeka amasimu bannange mwayawukana nali anti bana baleeta we bali bateekayo ekibadde kyebasenga kizuukuka
naye tewali yavuddeyo ku bannange be nali nkola nabo kugamba nti bannange nedda Shamimu gwe mukuba amafumu tewali mukazi watu kye yali akoze kuki bonna bagumye engeri gye kiri nti amafumu tegafumita bo omubi yanya mulumbe nze nenya mulumbe ne bakuba amafumu nga bwe baagala olwokuba Shamimu mulalu Shamimu ali loud byonna bina ne babizza kwani kati singa bali bagana okuvaayo era gwagero sigala ngo ofumitibwa sifudde for as long as abantu mbagambye nti tubagamba kuba saagala kwogerera abantu balala basobola okweyogerera we banaaba baagadde sirina gwenkaka naye n'abana Uganda kati kiri gye bali abakufumita amafumu bugambo kibyo bagamba abafumita amafumu njagala okugamba bana Uganda nti for as long as mutwagadde nga abantu for as long as mwagala abantu before judging them musobola okwagala okumanya lwaki be mujajinga kino kyabaawo okitegedde kyakubiri nti mulekerawo okulowooza nti olw'okuba Big Eye yayawukana ne Kenzo n'agaya n'afuna awaadi ye yaki eya BET nti ono yasuula wani Big Eye tewali yamusuulira kyeŋŋamba tewali yasuula munne tewabaawo omuntu asuula munne wabula weesanga Allah ayina eddaala waakutadde ate nga ne munno kuba buli omu mubeera mu field y'emu buli omu atambula Juliana ne Irene baatandika aba sikyabalaba babiri naye kyemugamba muyinza ovaayo ne mugamba Juliana yasuula Irene oba Irene nasuula Juliana mu sente z'abaawula tewabaawo omuntu however mukola babiri naye wabeerawo buli omu kyakola ki ekirala mu projects bakola project empya ne batanteekamu ojja kulaba abantu nga bagamba bamugobye mu ba Rain and Maulan naye nga we nali nsayininga nasayininga Lukeremete yekka nti gwe nkola nammwe John Waddembe okuŋŋamba mu project yange eddako eya Irreversible toliimu ogenda kunzanyira honorables yokka kuba ffeno tuzanya script yatukanya ku kintu kimu Nembo Zamara it was a project eyali script nti eyina okuggwa kati abantu balekerawo okugamba nti mukubakubanya abantu mubakumbya emisumali ekirala nze era singa eno incident nze nga Shamimu nti yabadde ku show ya Nanfuka ng'agitaddeyo mumumanyi nabadde mukubira ne mugamba byowandiikako ekisooka tobimanyi si mwe mwatugamba okutandika okuba show ya munno era nabadde ngamba omuntu oyo nti jjayo ki post okitegedde nebbanga libazenze ku TikTok abantu bazze bankuba bankozeemu bu video bakoze biki banvumye enkwe banvumye obunanfusi banvumye biki naye buli n'obatunira boti n'ogamba kale n'otunuulira bano abantu okitegeera tewali amanyi nti this happened naye nze kyemmanyi kyebadde bankuba nti olw'okuba nakoze show nga Nanfuka takola ki oluvannyuma lwa Nanfuka ekirowoozebwa nti yakubidde ettoni wamunyiigiddemukko ku ekyo obviously nze namunyigidde nze sirimba era nze abantu wano nabagamba bwe mba sikwagala sisinika naawe nga sikwagala era buli onkusanga awantama era ye namunyigidde era naye akimanyi kuba mmanyi ebbanga lyetuwangadde ffenna amanyi nti ekyo kyanyiiza ate nze omuntu bw'abanga mukwano gwange n'akola ekintu ne kinyiiza simubambira kuba bwe mba mu busungu bwe nkubambira nyinza okwogera ebintu bye sandyogedde sina kindi n'akatono omukwano gaffe omutono gwe ogubaddewo ne gugendera dda so nsirika mpaka wempulira nti tujja kukyetaaga okukola ki okyogera kera kimanyi nasirika ne ŋŋamba maybe wali baawulira nti kyali kyetaagisa aliyita Tone nange nampita namugamba nti kuba Tone nasooka kenalabako kaali kamu secret fan ne ŋŋambawo ka story secret fan kyemanyi era okyali secret lowooza nti nno Tone izuba lyayogeddeko n'aliya kubikwatagana ku mboozi amalamu eyajja simanyi arenze embeerayo gye banyumiza simanyi naye nga nze kyenkugambye kiri kimu nti emia fact nti bamukwano n'atamukubira mugamba nti show ya munebuzaayo wiiki byowandiika bisobola okuaffectinga show nze mbadde nateeka ssente zange ez'ekikazi mu show eno nga nnyingi kuba nkozeseza nkoze biki bingi ntaddemu ssente zange nnyingi tosobola kujja nga wabulayo wiiki emu gwe nombaandikako open letter nga
kyompandikako kimaze omwaka mulamba tekikola sho bagirangidde emyezi 2 olunaku lwe nalanga Shenol yali ampandikako open letter toyinza kujja ompandikako open letter nga sho yange ebuzayo wiiki kale byange biweddeyo abantu baba live baabo abantu bange aba live naddala abantu abali ku page yange kyemanyi nti bonna bafaani bange era banjagala kibadde kibaluma nnyo okuba nti babuuza bannange mukwano gwaffe bannange aliwa aliya ne kushinerera ayinayo sho mumuyita nnyo mumuyita naye siraawe mugendeyo kumuwagira Sekkono gyali mugendeyo muwagira omuntu eri ku Bat Valley tugendeyo buli muzannyo ali agwalanga tugendeyo this is art tuli mu industry yemu oba aliya yalanze oba Shanita yalanze oba Maria Mundagire oba John Sega wenja ataddeyo tugendeyo kuba theater tuyamba fenanga bana Uganda teyamba ko muntu kinno omunti gundi yeka yali mu theater nedda so erinnya lyange bona mwenna abaliwo nti oli eyo wulira nakunyiza nnyo kuba nti bambi onyiga naye onyiga wekosa wekka kubanga nebyonyiga olumu bwona otegeera amazima ojja kuwulira nga toyina kyakkola wabula ogamba ye bannaye gatwayanga okujajinga omuntu so whatever happened mu Mboozi z'Amarwa happened ebaliwo baagadde okuvayo clearing air kuba whatever happened I was not involved ebaliwo baagadde okuvayo clearing waliwo ebibuzo ebiriwo ebikulu nno kuliko Maria Nankabirwa agambye oba tebakyali ba mikwano omanyiddewa nani ati awali kwaliya ne Tony nze saagala kumanya nze kati oyo ayogera nza nokuba ali bweru nze ayogera ndi ku ground naye nga nfunyeko n'emikwano n'abantu nga bange njogera nabo bambi nga nabo kyabaluma cause it was a big project a very big project tugikoledde emyaka 3 kwenaawo kyemugala tetufunangamu bukubagano nga tukola babiri yekiri ekyo ekiri netubadde tubisotinganga nebiggwa naye this time round era ndamu nabuuza mwaka mulamba nga tetukola but what if aliya yakubira Tony nakola ki nagaana okujjayo era yandyogedde so n'olw'ensonga eyo nze abantu mbagamba you can judge me nga bwe mwagala kuba nze eddalu lyange terigenda kukendera obulamu bwe nti bwe mbutambuza nze violence yange tegenda kukendera nze obulamu bwange bwe butebutambula njagala nnyo okubeera abantu nga teweebowa singa enkya bampita n'aliya tukole project nja kujja kuba nze ndi artist nja kujja nkole n'aliya project kati simanya ebigambo byammwe mugenda biteekawa kale ebigambo bimaliriza abantu bimaliriza nja kujja nkole n'aliya project yo nayo neenaabeerayo era nze musupportinga nga mukwano gwange naye kalo kakunyizizako yes ko kanyiziza musupportinga nga mukwano gwange era ne wabaayo muzannyo ku Bat Valley nga yalimu ngendayo kuba mumanyi she is talented ne bwaba azannya anyuma okulaba ate kati bwe balanga ku Bat Valley ne bamulangamu kuba yabaamu bateekamu Maria Mundagire balina kumuzzaawo aliya kubanga abalala tetubamanyi tebakoze nnyo linnya kusinga aliya oba Mariam singa osanga aliya katoyinza muwa bigambo ki mutolerako salaamu nze nti sikwenya black and white otola salaamu n'omutana n'omutata omuzzaako kigambo mpaka wetuneeyita ne tutuula ne mubuuza lwaki tewayogera ne Tony nga mpandiiseeko ebyo ebigambo bigambo ki bye wa Uncle Tony akole nnyo research nga tannawandiika open letter si yampaka eyo open letter ne bweba togiwandiise era ofuna otulo ne weebaka n'emmere yo girya n'ogimira bulungi ng'abalala ayinza oba yasikirira abalala bangi yeebale bambi n'abalala bonna bangi abatuwagidde mu Mboozi z'Amarwa n'ebirala bye tuleeta mu biwagire tuyina bingi tuyina Kitonsaza akyagenda mu maaso tuleeta show ku Serena tugenda kuza World Theatre Day na kuzomwezi 27 wano ku National Theatre tugenda kuza National World International World Theatre Day bagambe lekera okwekaza tewali nkolagana bana Uganda anti bebo ate balina ebyokukola n'ebyokwogerako byebyo ebitono bye balinawo ate naddala nga abakazi anti labe bafaani abo batugoberera abo abo abakazi simanyi lwaki balwana nnyo okulabanga kyonna kye baagala kikole kyekikola naye kyemwagala Mungu kyayagala kikole kyekijja okukola
si muntu wa bulijjo kyayagala kikole Mungu kye yategeka kunze naali yakiribeera kyataategeka tekiribeera mu bulamu bwaffe byonna tutambulira ku nteekateeka za Mukama. So nebe nakola nabo emboozi z'amarwa bamanyi what happened. Project yali nnungi era nze nsaba bwe tunaaba tufunye project endala naye tusobola ogikola bulungi nnyo ddala kuba ffenna abali mu project eyo ffenna tuli bazannyi balungi tusobola ogikola bulungi ddala era nayo neggwa. Naye nga for now ekyo kye nsobola okwogera bwe twakola naye banaaba baagadde okujja tukyogereko eky'emboozi z'amarwa abantu bategeeze naddala nze n'aliya tukyalina page yaffe y'emboozi z'amarwa weeri eri active tukyasobola okujja nteekayo live yaffe ne mugambo wange show yange yabaddeyo abantu n'abalabe bawandiise leeta bankuba emisumaali we nakusuula singa anaabeera akkiriza nitugikola. So nze bannayuganda mbeebaza mwe bali kutusupportinga era kuza omwezi 10 twakikubye tuli wano tugenda kuza either off or on camera. Yes. Ate kyandoza kyandibadde better nemusoka mu meeting of camera. Tuli wano tugenda kuza International World Theatre Day. Mulanga takakirizaako. Era abantu bagenda kweyiwa wano abayitirivu. Wali eyo mu Nakatemba si batatwagala bafaani. Twagala muntu nga ayinamu omusaayi gwa theatre. Oli eyo ng'oli theatre practitioner owulira wali oyagaddeko okuzannya writer. Kuba bagenda kubeerawo ba writer ab'amaanyi abaali bawandiiseeko ba directors ng'oli eyo oyagala kuba director, oli eyo oyagala kuba writer, oli eyo oyagala kuba producer, oyagala kuba camera personnel. Tugenda kubeerawo ne sections ez'enjawulo ate tugenda kubaawo n'ebintu bingi occasions ze tugenda okukola wano. So International World Theatre Day egenda kubeera ku National Theatre UNCC Uganda National Cultural Center. Wetunaavaawo ate tuteeketeeke project empya egenda ku Serena. Awulira theatre wetuuse? Mpulira. Tugende ku Serena. Munaawulira omusimbi oguyingira Serena. Basi era nnyo ate bagaana okujja. Kale ate olate baagaje kujja ku 10. Tugenda kuba $100. Aloja jange ejjudde. Nda bange mbatadde n'abawagizi bagwamanyi kyo bagamba. Nze bagamba International